6, 7, 8, 9, 10. Declaration of nominated candidate. I, Muganzi Mark Mayanja, being returning officer, Mukono Electoral District, pursuant to the Local Government Act, Cap 138, declare Mulimira Mikdad duly nominated as a candidate to contest for the election as municipality chairperson, Mukono Municipality Electoral Area, Mukono District. Enane moye, enane muju, Mulimira ju, municipality ju, ra, JP ju. Bannamukono bansuubiremu obukulembeze obulungi, enkulaakulana n'okulaba nga tusitula ekibuga kyaffe. So bannamukono twali tulina ebizibu bingi, tulina sewage, tulina ekibuga ekirimu enfuufu, tulina obutale obubi, tulina ebyenjigiriza ebibi, naye nga byonna birina biva mu bukulembeze obubadde okola ki buddukanyizibwa ekibuga kyaffe Mukono. Naye kati tusaba okuva olwaleero ng'ennaku z'omwezi zibadde 9 ekibuga kigenda kufuna essuula empya. Mundaba abantu benyimidde nabo, nyimidde ne Yiga ava Goma, nyimidde ne Kigundu wa Central Division, ali nyimidde ne Ssentebe ba municipality bombi, vice ne Ssentebe. So amaanyi ge tulina olwaleero nga tumaze okwewandiisa, tukubiza bannamukono kukeera bukezi kugenda kulonda kalulu kaffe, kubanga kati olwaleero tulinda bulungi bisumuzo bya office naye nga ffe obukulembeze bwe tugenda okubawa obulungi. Obuyonjo mu kibuga Mukono, ekibuga ekiriraanye Kampala kyali tekifaana bwe kiti. Olwaleero bw'otunuulira abasuubuzi baffe abali mu butale tebakyakola ssente ze balina kukola olw'ensonga abantu bagenda e Nakasero ne bagenda mu malls eziri e Kampala okufuna ebintu bakozesa awaka. Kati abasuubuzi baffe aba wansi ne baba nga tebalina buweereza, omuntu atunda enkoko emitwalo 3 naye Kampala enkoko bagitunda emitwalo 6. Lwaki? Olw'ebintu byaffe biri mu butale bwaffe. So ngenda kufa nnyo ssira oliteeka ku buyonjo okuviira ddala mu butale, ku nguudo ne ku street zaffe eziri mu kibuga Mukono. Ekirala security, obubbi bweyongedde, abantu abakuba obutayimbwa, abantu babbibwa ebintu byabwe, abantu banyagwako ebintu byabwe. Era bukulembeze bubi obutamanyi waji buyinza kujja buyinza okulaba nga ekibuga kikuumwa. Kibuga kikula, abatambuddeko ku bibuga ebikula, ekibuga kyaffe kiringa ddungu. Tosobola kwawukanya kibuga kyaffe kino n'ekibuga ekiri mu South Sudan. Naye ate kati ekibuga ate ebiri mu gundi nga bwolaba New Delhi, nga bwolaba Dubai, ebibuga nabyo biri mu Sahara Desert, naye biri bulungi, basimba emiti ku streets, naye ffe emiti egyaffe gyatemebwako bannakigwanyizi. Naye kati tugenda kukomyawo ekibuga ekikkakkamu nga buli muntu asobola okukoleramu n'afuna obugagga. Kino kya buntu gwe togenzeeyo kwekubira nduulu n'ogenda wa DPC n'omugamba abantu twetaagayo kufuna patrols ezitambula ekiro, ye anakikolerako. So kiva mu bukulembeze gwe okusituka n'ogenda ofiirwa abantu bo n'obagamba tugende nga security meetings aye tuwe nga tuwa support mu byalo byaffe. So nze obukulembeze bwe ngenda okukola bwebo okugattaganya n'ebitongole biri ebyabakuumaddembe nange nga ssentebe w'ekibuga okulaba nga tufuna obukulembeze obwo.